bino ebyuma tuli mu kwogera bikola bitya kati ebyuma bino kitegeeza nti okozesa ebyuma ne biyimirira ne tukola sirabu nga tetukozesa mitayimbwa mingi ne tuteekako akakokoto kyovola nga bagiyita STC steel timber composite method of construction. Kitegeeza nti yenkola ey'okuzimba nga tukozesa mitayimbwa mingi tukozesa emitayimbwa naye tegibeera mingi kyekyovola olaba okuzimba kubeera kwaki kwa bbeeyi ntono. Musooka kuzimba frame weldinga frame ne tuyiwa n'enkokoto ku sirabu then tuteekamu bulooka wano ebbali muzimbisamu bulooka bulooka naye nga ezandibadde nga empagi ezandibadde ziyimirirako ng'emitayimbwa nti oba ozimba ng'osimba kalina gino egyandibadde emitayimbwa egiwanirira ezino empagi ekizimbe kwe kiyimirira bibeera byuma ate nga bigumu ate ebyuma ebyo bagenda obitunda ababituguza bibeera ne standard okitegeera kati tewali atuguza ebyuma ebyo nga temumaze kukakasa nti ki nga birina okuba nga biri ku standard mulina ne geegi y'ebyuma byokuzimbisa si buli kyuma nti bino bitulako tanka ngende nfune nange nsimbe zimbe ekyo kyawula ndaba okumenya kungi kati omuntu agamba nti gavumenti egenda kumenya ebizimbe mukyamu ate omuntu era agamba nti system yaffe eya STC nkyamu si nkyamu naye wabula enkola yeyina okubeera nti eyina guidelines naye kati essaawa zino abantu babatadde ku bunkenke obugamba nti ennyumba zonna bagenda zikola ki bagenda zimenya nsitudde ekizimbe kyange nakizimbisa ebyuma kuba yenzimbe badde zen in fact yebaddewo ennaku zino kakati bo okuleeta ekigambo ekigamba nti bagenda bibimenya kikyamu kasita ondaba nga nyambaddewo nti ng'omanya ebizibu byammwe byonna ebikwatagana ku by'okuzimba omanyi ennaku zino obunkenke bweyongedde muli mu kweraliikirira obadde wakasitula akazimbeko essaawa yonna osula okukunadde musula ku sayiti tebakumenya tomanyi nsonga lwaki bagenda kukumenya amateeka gayita nga nkuba ke kaseera kati ndowooza tukyusemu mu content gwe tukola kuba kati madde mwagalanye ebyamasanyu naye mugenzi olaba nimba mwebase nga mulowooza excavate egenda kujja ebayoole nga muli mutulo mwebase naye wali bintu by'olina osooka okumanya wakati nga ogenda okuzimba nawe wali mu kuzimba ng'otuuse wakati ng'obadde oyimirizamu sayiti yo ng'obadde weeraliikirira ng'olina materials z'ozimbisa nga tobitegeera oba bino bye baagala oba si bye baagala. Ku mulundi guno nasazeewo ne ntunuulira embeera eyo nga bw'eri mu ggwanga ne ŋŋamba nti Celebrity Truck ayinza tuula wano ng'ate nina abakugu abagenda otulambika mu mbeera eno na nsonga lwaki waliwo obukuubagano wakati w'abayinginiya abateekateeka ebyokuzimba ne ministry naddala okutwalira wamu mu byokuzimba biki butakkanya ebuliwa na biki bagala okusomesa abantu abali mu kuzimba. Olunaku olwaleero ndina omukugu mu byokuzimba ebyuma naddala ebikuzimbisa ebyuma byuma biyita batya ebyo steel composite method ndowooza method abasinga waliwo nalako bakyaliba nga agamba nti waliwo kalina kati ze bazimbisa ebyuma of late ndabye obukuubagano nti ate eno enzimba y'okuzimbisa ebyuma ate bagigaana mu kuzimba ng'ate ebadde etwanguyizaamuko okulabika nga kyetwandibadde tuspendinga wali ennyo wano kyandibadde kigenda mu kitundu ate nga kituwa kintu kyekimu. Omukulu ono njagala ababuuzeeko abatulaba olunaku olwaleero ku Celebrity Truck then ajja kuba atweyanjulira naye nyinza okuba nga nze nyanjudde mu ngeri y'enjawulo ye ayina engeri gy'atojja okutweyanjulira. Mukama wange nsanyusa okulaba olunaku olwaleero for the first time show nkuleese abantu ndowooza banaafuna ebyokuyiga wetunamalira. Kakati abatulaba n'abatululiza amannya nze Kazibwe Yusuf Kyeine omukugu yatandika okukozesa ebyuma bye bayita bino ebyuma okukozesa ebyuma n'embaawo. Ebintu ebyo tubadde tubikozesa ebbanga erisinga twabireeta dda mu 2020 wansi awo kati wakamala emyaka egiwerako nga tubadde tubikozesa. Kakati nze nasooka okufuna ebbaluwa etukkiriza okukozesa ebyuma ebyo bye twatandika obikozesa abantu ne byagala nnyo nga babikozesa because bisala
ebitundu 4 kuli ku 100 ku material goyina okukozesa nti baba badde ogenda kukozesa milioni 10 okozesa nkaaga kati mu process eyo twali tutandika obikozesa abantu nga babikozesa ne wafunayo abantu abajja obikoppa nga tebamanyi engeri gye tubikozesaamu design tebamanyi nti tusooka kukola design netulyoka tusalawo bye tugenda okukozesa gwe watandika enzimba y'okuzimba kalina ng'okozesa ebyuma yes era nina n'ebbaluwa eyo oba oyagadde nsobola ogikulaga wano ebbaluwa ya kitongole kya Uganda gavumenti ya Uganda yampa ebbaluwa eno gyolaba wano enzikiriza okukola ki okuzimbisa ebyuma kati eno ebbaluwa yampeebwa okubeera nga nze nsobola okukozesa ebyuma eno ebbaluwa bagenda ogikuwa kitegeeza nti bamaze okukakasa nti osobola okukozesa ekyo kyennyini kyogenda okukozesa certificate of grant utility model in accordance with the Industrial Property Act 2014. This is certify that utility model having the number number jagisoma jireke has been granted to Kazibwe yegwe mukama wange. Yes sir. Kati enekukiriza okuzimbisa ebyuma mu Uganda. Naye bwe twali tutandika okuzimbisa ebyuma twaleeta abakugu abalala okusobola okubeera nga tuli nju ekintu abantu bakifunemu ng'ebizimbe bibeera nga tebisobola kuba bantu naye olw'okuba mu Uganda mubeeramu abantu abaagala okukoppa ne babeera nga bagenda bakoppa ekintu kyaffe nti gundi atandise ekintu naye akikola atya tebasooka kubuuza kati olw'okuba abantu baali bayitanidde nnyo nga balaba ebizimbe bimeruka nga tukozesezza ebyuma ne batandika okukoppa enkola eyo netandika okubeera nga emeruka ng'obutiko mwe bakagitandika namwe basobedde naffe nga speed kwetambulira kakati tugenda okukwatagana aba ministry NBRB ne tubategeeza nti owange wali abantu abangi abatandise okukola ki okozesa enkola yaffe National Building Review Board. Yes. Kati ne bajja kati mu kujja ne bakola investigation kitegeeza nti banoonyereza kati bamala okunoonyereza basanga nga of course waliyo obumulumulu abantu abalala be bakozesa okubeera nga bonoona omulimu gwaffe ne bakiwandiika ripooti kakati mu kuwandiika ripooti mu kifo ky'okugamba nti enkola nuŋŋamu nungi ne waliyo mulimu obumulumulu basalawo okubeera nti gavumenti eyimiriza bonna ensonga eyayimiriza abantu bonna nga naffe mwetuli nti being nti ye gavumenti regulator nti byetukulira okubeera nga esobola okutuluŋŋamya enzimba ebeera bweti standard ebeera bweti ne bweti ne tukkiriza basobole okutuluŋŋamya kati mu kulungamya okwo ffe twali tumanyi nti balina ekigendererwa ekirungi okulungia omulimu gwaffe ffe tetwategeera nti ekigendererwa bo baagala kubajjawo bujja mu nkola eno kati ffe amateeka gonna twagagondera ne tutwala n'abaana okusoma okuweldinga nga bwe baali bagamba nti okuweldinga kuliko ekizibu embaawo bagambanga nti embaawo zirina obuzibu olw'okuba tukozesaako ne ku mbaawo byonna ne tukola ki ne tukkaanya nabo gamu ku mateeka ge bagamba ge mwamenya geegaliwa bo bagamba nti mu kuzimba of course abaana baali bo bakkiriza nti baaprovinga kino yes nina ne approval kati olaba approval eno approval ya gavumenti sifa abalitubalage kati eno plan yali ekasangati era nga tukozesa enkola yaffe y'ebyuma approval zino stamp ziraba Kasangati Town Council Building Plan approved nga 7 July 2020 eno plan yali ya 2020 ngera tukozesa method yemu era ogiraba bino byuma na wano byuma bino byonna byuma eno design kati olwokuba by that time ffe twakozesanga nga abamu abantu bamanyi engeri gye tubikola naye abaali babitegeera of course mu Uganda mulimu ba engineer abangi abasobola okutaputa bino pulaani nabo balaba nga bikola katunanyo mukama wange nga tunagenda eyo yonna bino ebyuma tuli mu kwogera bikola bitya kati ebyuma bino kitegeeza nti okozesa ebyuma ne biyimirira ne tukola sirabu nga tetukozeseza mitayimbwa mingi ne tuteekako akakokoto kyovola nga bagiyita STC steel timber composite
method of construction. Yes. Kitegeeza nti enkola ey'okuzimba nga tukozesa mitayimbwa mingi, tukozesa emitayimbwa naye tegibeera mingi. Kyekyova olaba nga okuzimba kubeera kwaki kwa bbeeyi ntono. Musooka kuzimba frame, weldinga frame, yes, ne tuyiwa n'enkokoto ku siraabu, then tuteekamu bulooka. Wano ebbali muzimbisamu bulooka. Bulooka. Naye nga ezandibadde nga ezandibadde ziyimirirako ng'emitayimbwa, nti oba ozimba ng'osimba kalina, gino egyandibadde emitayimbwa egiwanirira ezino empagi, ekizimbe kwe kiyimirira bibeera byuma. Yes. Ate nga bigumu. Ate ebyuma ebyo bagenda obitunda ababituguza bibeera ne standard. Okitegeera kati tewali atuguza ebyuma ebyo nga temaze kukakasa nti ki nga bino okuba nga biri ku standard. Mulina ne geegi y'ebyuma byokuzimbisa. Si buli kyuma nti bino bitulako tanka ngende nfune nange nsimbe nzimbe. Kakati bano ababeera bagala okukoppa bo bakozesanga ebyuma ebikola enzigi. Bino ebya welding ebikola amadirisa. Kati ne batandika okuvumaganya ffe abaali bategeera ekyokukola. Kakati gavumenti bwe yajjamu okukiyimiriza, bo abantu balowooza nti byonna tebikola ki? Byonna bifu. Byonna bifu. Naye nga ekituufu nti bali bakozesanga obuuma obufu. Kati manyi okuvaayo okuyimiriza eno enkola, waliwo effect yonna eyatuukawo okuyimiriza eno nti oba waliwo ekizimbe ekizimbiddwa naye ebyuma kigudde. Ate oba kakati ate oba n'eri enkola enkadde, ebizimbe ebibadde bigwa, ku lwaki tebabiyimiriza na biri? Because accident zibeerawo, naye n'ebitayimbwa bigwa emisana n'ekiro, ku lwaki tebabiyimiriza nabyo? Kitegeeza nti enkola yebeera eki enfu. Lifespan ya bino eri etya? Era ebeera nga ziri ennyumba endala, because ennyumba ze twazimba edda abantu abasinga mu kibuga mu byalo eyo balina ennyumba ng'ezo. Naye kati gavumenti bwe yajja n'etiisa abantu ne bagamba nti bonna abazimba ennyumba ezo nfu, nti bakozesa enkola etakkirizibwa mu Uganda mu mateeka. Naye ate nga ekyali kigendereddwa National Building Review Board otulungamya. Otegeera kakati mu kifo ky'okulungamya kubanga wali amateeka nga kakati nkuwe kino ekiwandiiko ekyali kilungamya abantu abalina ennyumba ezazimbibwa ebyuma. Minisita yakeera ku makya n'agenda nga nnaku z'omwezi 26 2024 n'alungamya bw'ati. Njagala okibasomere nga bwe ngenda nga ntaputa. Kati wano kitegeeza nti wano yali awa guidelines engeri gye tuyinza okukoleramu emirimu gyaffe ab'ebyuma. Kati wano yali agezako kuwa guideline aba municipality kiki kye balina okukola, National Building Review Board kyerina okukola n'abalala, ne standard National Uganda Registration Services Bureau kyerina okukola n'abantu abalala. Kakati kuffe abalina abakozesa ebyuma, use of unconventional methods of construction, yagamba nti ebizibu ebyaliwo nti yatuwa guidelines za mirundi 3 ng'agamba nti aba building committees balina okubeera nga bafuna structural integrity report. Structural integrity report kitegeeza nti ofuna abakugu ne bagenda ne balaba ekizimbe oba kisobola okubeeramu abantu oba nedda. Bamala okuwandika report eyo nti ekizimbe kirungi, then abiwaayo ku municipality awabeera ba building committees, then ne bakyapproving ne bakuwa occupational permit. Then ekyokubiri bagamba nti tulina okukozesa abakugu buli site. Wetunulira wano wansi require to developers of already existing structures. Kitegeeza yali awa endagiro ekiragiro kwaba abantu abalina ennyumba nga zakozesebwa nga zo zaggwa dda ng'agamba engage qualified professional engineers to carry out structural integrity assessment for existing structures. Kitegeeza nti yali alagira nti ennyumba ezo zonna bazikolemu integrity reports, structural integrity reports bazikebere oba ngumu zitukana n'omutindo gwe beetaaga. Bebalira nga waliyo ekikyamu bakitereeze naye si kuzimenya. Ekyo kyawula ndaba okumenya kungi. Kati omuntu agamba nti gavumenti egenda kumenya ebizimbe mukyamu, ate omuntu era agamba nti system yaffe
eya STC nkyamu si nkyamu ne wabula enkola yeyina okubeera nti eyina guidelines kwegamba ogoberera emitendera yes lino ng'etteeka ddyo yes lyafulumye already katugambe nti already waliyo bizimbe nazimba dda yes etteeka bwe lifuluma lino bwenjagala okumanya nti nazimbisa dda ebyuma byange yes bwe lifuluma wale namaliza dda okuzimba bagenda kudda ate wange bakebere anti kakati bobeera nga tolina approve oba tebakkiriza ddala byuma kyagala okumanya omuntu agamba nti ekyuma tekikirizibwa kuzimbisibwa kitegeeza nti ayogera kikyamu naye kisinziira akikola atya gavumenti yandibadde egezaako okutangaza abantu nti ebyuma si bibi naye yandibadde enkola eyekyuma nti nga bwe tulina enkola eri enkadde kansangwawo nansangwa weeri kati neeno nayo weeri because waliyo ebintu methods endala enkola endala kati waliyo precast kakati precast bakosa bino bibuloka kugamba bateekako buloka waggulu ku slab kakati nabo bayinza okugamba nti nayo mbi kati twayinanga slab eyenkokoto ne max span naye kakati wagizuseeyo n'enkola endala etali ya max span kati yeriwa kakati bo babeera balowooza nti nayo mbi kati ffe kyetugezaako okugamba nti abantu babalungamye be bati nti oli abeera ng'azimbisa ebyuma nga minisita bwe yagamba nti babeere nga bafuna professional omuntu alina obukugu yes nga ali registered nti bamuwandika mu kitongole ky'aba engineers akole drawing eyo agisubmitting a design then bali aba building committees buli muluka oba buli city abitunulemu akakase nti kino kye kituufu ekyokulala nti bonna abalina okubeera nti bagezaako okukosa ebyuma bandibadde basobola kufuna pulaani n'amala okufuna pulaani n'asooka n'agiwaayo ku building committee nti nze ngenda kukozesa byuma era ne minisita bw'agamba mu kiwandiiko kino yes naye kakati esaawa zino anti kakati abantu ebweru eyo batabuddwa lwa nsonga nti waliyo amateeka minisita ge yasomera abantu era building committees gye badde bakola ki bagoberera naye kati esaawa zino abantu babatadde ku bunkenke obugamba nti ennyumba zonna bagenda zikola ki bagenda zimenya nsitudde ekizimbe kyange nakizimbisa ebyuma kuba yenzimbe badde in fact yebaddewo ennaku zino yes kakati bo okuleeta ekigambo ekigamba nti bagenda bibimenya kikyamu balina kumenya buli kizimbe nedda ssebo oyo omuntu eyakyogera bw'atyo yali abo waliwo nawulira ng'agamba buli kizimbe ekyazimbisibwa ebyuma ebyo tugenda kiteeka yali ekisooka etteeka terisobola kudda mabega tewali baali baleese etteeka ne livaayo ne lidda mabega litandikira lunaku olutandikidde n'okudda mu maaso yes kitegeeza nti abantu bonna babeera nga ogenda kukozesa ebyuma sooka owandiike nti ngenda kukozesa ebyuma owaddeyo pulaani owaddeyo design omukugu yakikolako byonna ebyo then bali bakitunulemu bagambe nti kijja kukola era omuntu agenda okusupervisinga okirabirira abeere nga mukugu kyekyandibadde ekituufu naye si kugamba nti bayinjiniya bonna abali mu Uganda tewali asobola kutegeera nti ekyo ekintu kirungi oba kikyamu ontegedde kitegeeza nti balina kuteekawo enkola ennuŋŋamu bano abantu abaffe esaawa zino abadde alina pulaani yakuzimbisa byuma bw'alaba nga bamenya oli nga abadde azimbisa byuma omuwa amagezi kikuba ali mu kweraliikirira nze pulaani yange yali yakuzimbisa byuma nkole bwe nti ndabike nti kalina yange ekituufu kyandibadde nti oli baba nga abadde azimbisa byuma yandibadde nga ayita omukugu n'akuba pulaani n'agitwalayo nga ataddeko structure integrity report ne pulaani ng'era alina engineer ali registered okukola ekintu ekyo okubeera engineer omukukutivu mu Uganda asobole okubeera nga yeewaayo okukakasa aba municipality
oba abavunanyizibwako mu kukola approval nti ya agenda okusupervisinga ekizimbe ekyo paka wekinakola ekiwedde naye kikuteekawo obunkenke obugamba nti byonna bikyamu because abantu abasinga balina ebizimbe ebibadde bitambula ebirala byaggwa n'okuggwa therefore sisuubira nti oyo akyogera bw'ato abeera mutuufu. Yes, then ku pressure yeyongedde naddala kumwe abakukola omulimu kati essaawa zino mu Uganda muno kuba gwe watandika kino ekintu era n'abalala ne batandikira okwo obanga wakubala balimu ku bakugu b'ogamba nti ninamu abakugu kuba buli wamu tujja kusanga bazimba tetumanyi obamanyiiko nga ggwe ebimu okuddamu mu ekyo ekibuzo ky'obuuzizza nti twasalawo ne tugamba aba ministry National Building Review Board tubadde twogerezeganya nabo emirundi egikola ki egisinga ne tubagamba nti bandibadde batateekawo building codes kitegeeza nti oteekawo standard nti oli baba agenda kuzimba ekintu bwe kiti alina okugoberera emitendera gino kati yandibadde nga n'abakola omulimu ogwo gwennyini ogw'ebyuma bategeera baba registeringa ne bategeera nti gundi ne gundi be balina okukola kino na kino okusinziira ku bukugu bwe bakola ki be balina ne bebaani be bakozesa kubanga kati essaawa zino ffe ku ludda lwaffe be batugamba nti ebizibu ebyaliwo by that time twagenda ne tusomesa abaana ne bayiga okukola ki okuweldinga ne bagenda ku DIT wali essomero eryo eriyigiriza abantu abakulu wali enakawa ne bafuna certificates nga tumanyi nti bagezaako okulongoosa ekintu naye twagenza okwewuunya ng'ate bo bagamba nti tebikola naye nga reports ze tulina ez'abayinginiya abakugu baatuula tuzirina baatuula ebigezo bya DIT ne babeera nga bakuguse mu kuweldinga kwe bagambanga nti abaana abakola welding si bakugu naye twazaayo ne tubakola ki ne tubasomesa kakati byonna bye baali beekwasa twabikola ki twabimala obigonjoola kati ate nga ku lwaki bagamba nti enkola tekola ki anti kati nemuza nti mwengamwe mulowooza lwaki ministry yandivudde negamba nti enkola nfu anti kakati naffe kitwebuuza abantu sekinomu abakuba kino bwe tulowooza because ffe kukkiriza n'obutateekawo embeera twali tulowooza nti NBRB ezze kugonjoola okuteekawo mateeka nga bw'olina okuzimbisa ennyumba nga bw'olina okukozesa ebyuma mu kuzimba because bonna balina capacity eyo basobola balina bayinginiyazi mu bitongole ebisinga era basobola okugamba nti gundi gwe ogenda okusupervisinga kino ekizimbe naye kati ssaawa zino kyetwewuunya kwe kugajja okugamba nti tebikola ate ng'ebizimbe ebisinga weebiri nga biyimiridde ngezi ebimu birina approval era nga bwe nkugambe bibiri yes because when I look at that 220 ebimu birina n'occupational permit birina building permit ne occupational permit kitegeeza nti owaddeyo byonna approvals zonna zona ozifunye then okkirizibwa okuyingira mu kizimbe kakati bo tebannakutegeera nti tulina n'ebizimbe ebirina occupational permit era bwe babeera nga bawakana batuwandiikire ffe tubatwale ku bizimbe ebirina occupational permit kitegeeza nti abo bennyini abakugu bwe twakozesanga mu biseera ebyo bakakasanga nti ekintu kikola kati embeera eyo essaawa zino bejja egyokugamba nti bayimiriza enkola olw'okuba tebagimanyi mu Uganda nti ng'abantu awala bagikozesa kitegeeza nti okotogerera bannayuganda buli anajja n'ekintu ekikola bajja kubeera nga bakola ki bamukuba batugamba nti tugenda mu kubanga tugenda mu nzimba eri modern enzimba eri modern eriwamu anti kakati naffe kyetubuuza nti babanga baagala ebintu ebigenda nga ensi egenda ekulaakulanya buli lunaku nga baagala enzimba eri modern ekekkereza n'okukekkereza kakati bo babeera baagala eriwa ate oli anajja atya nga bo bali mu kuyimiriza buyimiriza obuyiiya bw'abantu onfunye kakati kitegeeza nti abantu okuyiiya kugenda kukoma kati mu matulwansi ne muyiiya kino ffe twayiiya because
ekintu okuwa eri ebbaluwa gye nkugambye balina kubeera nga bamala kulaba nti wayiyiza ekintu ekipya ekiyamba abantu kyovulanga eri ebbaluwa bagikuwa naye kakati bwoba ogamba nti bw'oyiiya ekintu ate omala okibuulirako omuntu omulala ate omala okisoma kati wali ayiiya ekipya nga tekiriiyo kati wakijja okubuuza enzimba y'ebyuma bino ebyuma bisobola okuzimba paka ku emyaliro emeka kati ffe ebizimbe byaffe ebisinga bibadde bikoma ku myaliro 4 okitegeera because abantu abasinga mu Uganda gyegyo emyaliro gye basobola era ne business oleeta business sense omuntu okubeera nti azimbye ez'abapangisa tasobola kuteekawo ebizimbe bingi nga bigenda waggulu because abamu tebasobola lift n'ebintu ebirala ate n'amateeka agamu ebyalo okugamba areas ezimu tezikkirizibwa kugenda waggulu yes kakati for the meantime ebizimbe ebisinga ebyaffe betuzimbye bya myaliro 4-5 kakati ekirala bisobola okweyongerayo kw'ebyuma okusinziira ku design ebyo byonna bikoleka kasita obeera nga engineer omukugu akitadde ku lupapula ali ayagala ozimba kakalina ke ka myaliro 2 akawaka nyumba ye y'amaka kakati ojjukira nti waliyo n'eddwaliro lye baatwalako president Odira waliraba nga balizimbisa byuma eyo saidi eyo Kasangati kulwaki baatwala president nga bamanyi nti bakozesa ekintu ekitakola bizimbisibwa byuma byazimbisa byuma era ne ku TV yona mwagiraga nga lya byuma kulwaki ate bakwata omukulembeze ne bamutwala ku dwaliro ku saiti ebyuma ate nga tebikkirizibwa tokiraba nga wali engeri because ogambye ekintu tekikola naye okuto omukulembeze omututte ku dwaliro ku saiti ezimbisibwa ebyuma byewawera mu 222 naye omututte 225 alambule gwe obeera gw'okirowoozaako otya omanyi buli sekita erimu bwe wandigambye nti banakigwanyizi tugambe nti nammwe mulina abayingiddemu babakuba okuba tetugaana kugoberera mateeka era tugoberera bulungi nnyo amateeka ag'okuzimba kubanga tetwagala kuzimba bizimbe bigenda kukola ki kutta bantu naye ffe twagala enkola ennuŋŋamu abantu bangi nnyo abalina amayumba ag'ebyuma omuntu ayogera ekintu ekyo aleke kubateeka ku bunkenke ennyumba zimu ezo zotulaba ezo zirina approval ez'enkola eyo kakati gwoba eri n'ogamba nti ennyumba ezizimbisibwa ebyuma nga weeziri nga zimaze n'emyaka nga tezifunangako kizibu kyonna n'ogamba enkola tekola nga bali bazibeeramu kati obeera otegeeza ki buli alina ekyuma anaamenyebwa tasobola kumenyebwa olwansonga nti nkugereza kati njena alina approval ogenda mumenya nti olwokuba yakozesa byuma nga mwamuapproving bana bagenda abagala okumenya abazimbibwa nga tebalina approval enkola nkugambye ne gavumenti eragira nti genda otwaleyo omukugu agikole ki agirabe bebeera nga erina obulabe nga bazimbisa ebyuma ebyamadirisa bafuna baweredda wali mu kkubo bakuwandiikira ne bagamba nti kizimbe kyo okubeera nga kisobola okuyimirira kyetaaga kino na kino na kino nga bamaze kukola structural integrity report bwe bamala okukola structural integrity report kitegeeza ne pulaani babeera bagikubye amasannyalaze babeera nayo bagikoze then abakugu ne bagitunulamu ne bagamba nti kino kisoboka kino kisoboka wanga tekisoboka bagamba yongeramu empagi wano na wali nekibeerawo so sikujja na kumenya buzi kumenya tikiriyo kwa abantu bali mukaba esawa zina abantu bali mukaba abantu bamenya nedda sebo ekyo kikyamu moyinza obeera ngo mixing trade order nedda nva ku ebyo nabazimbye zikalina zino smart tuzimbisa byuma bikoze bitya nibagamba nti n'ekyuma kyenzimbisiza twagala ffe tusaba busabi government eddeyo erungamya abantu ku TV nti ekyuma ne boyita aba engineers bonna abakugu mu Uganda ku 10 ojja kusanga 8 kigamba ekikyuma kikola ki kikola
ne reports ze tuzirina kubanga ba engineer abasinga mu Uganda je bali abasoma kati gobeera nga ogamba nti goyo yesalirawo nga waliyo engineer akola ne drawing na stampinga no kustampinga naga akikola ate gobeera wasomera wa gama tikikola nezija nentula mu mawulire nga tijja kukola gwe notula mu mawulire n'ogamba tekikola nga waliyo engineer alina n'obukugu ate nga ali member mu kibiina kyammwe najja naga tekikola ate oli yagambe kikola tulanga wabeerawo engeri so kati omuntu ali yatulaba naddala twogera ku bantu naddala bazimba ebizimbe ebyambuka waggulu oba ziyite zikalina naye ng'obadde ozimbisizza ekyuma nga kyokozesezza instead of kukozesa emitayimbwa okozesezza ekyuma kati tutunulire mwamikazi we business wise abatunda bino ebirala ebintu ebizimbisibwa bo nawulira kwawo nga nabo bagamba business zikyatambula anti kakati luli mwaleeta ekyuma olaba kakati luli abantu bazimbanga gavumenti eyagola omusolo ebizimbe ebisinga ebyokupangisa abantu baali bakozesa sente ntono okuzimba ennyumba ezakukola ki ezokupangisa kitegeeza nti gavumenti yali efunamu ki omusolo mu rental income kakati omuntu alina milioni 10 naye ate nga okuzimba ennyumba okusinziira ku nkola eri enkadde alina kukozesa milioni 5 gwolowooza ayinza okuzimba naye nga 10 wano kisobola okuzimba ennyumba eyo ne gavumenti nekola ki nefuna omusolo ekyokulala oli mu kugamba gavumenti eyagala nnyo okugyawo obuzimbe obufuufufu mu bibuga naye ate ogaanye embeera eyandibadde ejjawo obwo obuyumba obubi ng'ate babuzimbidde waliwo kyesikubuuzizza bw'omala okuzimbisa kino ekyuma omanyi bwe bazimbisa enkokoto mitayimbwa bagamba nti olina ogiwaamu obudde bwe buti okuddamu okwongerako ate ekyuma omala kulinda kimale okukala kiva eri nga kyakala dda kati byennaku 21 tebibeerayo baluga nti muwozimbisiza nkokoto mitayimbwa era enkokoto ebibeera nnaku 21 naye kati okwongerako ekibadde kiyanguye abantu nga tuba tulazikalina ezikula amangu kakati awo kati kyobola nga bizinesi endala abantu tebakyazimba ku sipiidi yaki yayiriyiri ekyokulala nti abantu abasinga baavu beeyiya kakati omuntu abadde asobola okubeera nga alina milioni 15 n'afuna kalina takyasobola kitegeeza nti obeera encouraginga abantu okuzimba obuyumba obwo bibibi because tebalina sente zizimba ziri nyumba eziri modern naye nga kyandibadde nti enkola yeyandibadde erungamwa kugamba ogenda n'ofuna abakugu ne bagamba nti kino kozesa kino ekyuma geji bweti banga kyetaagisiza ne gavumenti eyinza okugenda abo abatunda ebyuma ne bagamba nti ekyuma kino nga kiri wansi wa geji eno temukireeta kitegeeza nti ebibeera biyiseewo bibeera bya mutindo kisanga ku site nga bakigaana obeera mu bulabe bw'amaanyi kyekyandibadde ekituufu naye si kugamba nti ebyuma byonna bikola ki babiwere kubanga ziri factories ezimu ezirina ebyuma ebyo kati mwe mwetuukira ddala ne mugenda ffe tugulira ddala ebyuma mu Uganda kyengamba wano mu Uganda ogendera ddala nga tugambe nti ngenze ku roofing ku factory ku steel and tube nga nti njagala ebyuma bwebiti tetugula mu kkubo ate bibeerako ne standard zaabyo okusinziira ku design era n'embaawo tetugula mbaawo nto kubanga kati nga bw'obanga okozesa payini omusalamu 4x4 kitegeeza nti alina kubeera mukulu kati gwe bw'ojja n'ogamba nti amazzi gagenda ku lubaawo ng'ate kuliko ne tayiro gabeera gayiseewa kati ebintu bibeera bingi mu kuzimba naye abo abayogera abamu tebagendangako ku masaiti gaffe kulabira ddala kye tukola babyogera basinzira ku ki because bayogera boogezi kulaba nti ozimba bwoti ozimbisizza kino kakati bw'obeera nga gwe sigwa yayiye ekintu nakutegeera nga bwe kikola oyinza okiwaako amagezi okujjako oli eyakiyiya nga amaze kikuwaako amagezi naawe n'oyongerezaako agaki agago kati yandibadde nga abavunaanyizibwako ku ekyo bandibadde bagamba kino mukikola mutya
era tusaba mukikole bwe muti mwongerezeeko kino na kino naye sikugamba nti tekikola because singa kyali tekikola n'abantu abuntu n'abo bennyini abakozesa ebyo ebyuma kuliko ne bakomishona ababikozesa abazimbisa ebyuma bye bimu ng'ate nawo okusoma baasoma mulimu ne ba engineer abakozesa enkola yemu kakati kyogamba olowooza bo tebategeera onfunye ani azanyira ku bwongo bwa munne kati ffe twagala kutegeera ani azanyira ku bwongo bw'omuntu yenna naye wabula ffe tusaba abantu baluŋŋamye enkola ebeere nga omuntu okuganyibwamu mu kyuma agambe nti olina kukola kino na kino na kino ekisinga okwewuunyisa nti tulina ebiwandiiko wano nga ne minisita agenda ku TV n'aluŋŋamya ne kopi yino njirina abantu banakubira osobola ogibawaako nti bw'obeera nga gwazimba ozimbisa ebyuma okola otya biki bye weetaaga okukozesa tubirina ebyuma era tugoberera amateeka ge baakola ki ge baatugamba kakati lino etteeka eppya okujja de ne bagamba nti ate enkola eri ey'ebyuma tebagikkiriza kye tusinga okwewuunya naye nga wali buli kimu badde bakyapuluvinga ne bakutugamba n'okugamba enkola gweoyinza okugamba enkola ng'ate enkeera n'okusalawo n'ogamba tekikola ng'ate otuwadde n'enkola kitegeeza nti olwedde kyali kyayita dda kyayita minisita yavaayo n'agamba siina ebbaluwa yiino n'agenda ne ku TV n'agamba nti abaagala okukozesa ebyuma bakole ki bagoberere enkola eno naye nga bazimbe naye nga bagoberera enkola eno bweti minisita akulira ministry namba n'akyogerako katane mu kaseera ke kamu ate ne bakomawo ne bagamba nti tekola nga ne bayinginia abamu bagamba nti kikola abaali mu field be bateekako gavumenti gwe bateekako okugenda okunoonyereza oba enkola eyo ekola oba tekola abasinga ku 100 bagamba nti ekola naye yeetaaga kukola ki kuluŋŋamya kati tubeera twagala ani atugamba ekintu ekyo kati mwe kino kibalekawa ekyokubagamba nti ebyuma bino bisooke biyimirire batugamba anti batugamba dda nti tuyimirire ne tuyimirira nga tulenda etteeka naye tesobola kulinda tteeka ate oli naavaayo n'agamba kiviireyo ddala okutogera abantu etteeka lyo ligamba litya etteeka tuwawulidde omwogezi w'ekitongole agamba nti tekikkirizibwa wakiwulidde kakiripu tokaina mumanyi bulungi hindozo ojja kutuzanyiraku kakiripu ako se mumanyi bulungi omukulu yavudde n'agamba nti bino tebikkirizibwa kati what is the way forward kakati yandisoose kugamba abantu nti tekikkirizibwa wa nsonga bati naye bw'ogamba ensonga ezitakikkirizibwa obuuza nti baakolawo ki ababikozesa baakolawo ki singa avaayo n'agamba nti baalemwa because mu Uganda yonna ba engineers mujjudde ba engineers abaasoma n'abalala bakyasoma gavumenti yateekawo skilling hub era bagenda basoma bo banaakola ki nga ekintu kye balina okuyigirako bakistopinga ontegedde tudde ku nkokoto buli omu gy'amanyi kitegeeza okwotogera ebintu ebinajje kuyamba ki wano wenkubuuliza bwe mbanga ndi bwakuzimba ekizimbe kyekimu nga nzimbisizza ekyuma n'oli azimbisizza enkokoto ani asooka okumaliriza ow'ekyuma yasooka okumaliriza ne sente ntono ow'ekyuma maliriza mangu ng'ate nkozesa kitono wemitayimbwa n'enkokoto alwawo leeti ate akozeseza kingi would you advise some Ugandans oba munnauganda munno okuzimbisa ekyuma bukiri kasita abeera ng'agoberedde emitendera emituufu ng'afunye n'abantu abatuufu era ng'agoberedde emitendera egyetaagisa ku ministry oba ku municipality oba of course municipality zonna nga of course buli municipality erina BC kitegeeza building committees kasita oba kakasa nti ekyo kyennyini kigenda kukola basobola okukkiriza naye kati essaawa zino tetumanyi nti oba banakkiriza kuba n'abakasitoma bennyini abantu abalina okuzimbisa ebyuma batya kwakati waliwo site ezibadde zigenda mu maaso anti
tewali kulungamya okulambula okufu balina kubalungamya batya kugamba nti sites eziriwo zikole kino na kino na kino si kugamba nti tugenda zimenya si kugamba nti abantu bataddemu sente zaabwe nnyingi enkola bagiyimiriza abantu bateekamu sente zaabwe nnyingi okubanga site mbadde ntuse ku fulo eyokusatu noŋŋamba ekyuma tetukyagadde ng'ate nga wasooka kugamba nti mukole kino na kino na kino nomu approving no approving so kati awo bwe munnayuganda atulaba essaawa zino tukyali awo tulinze kulaba mwenga mwe tukyalina essuubi erigamba nti tunaabawo okukkirizibwa okuddamu okutambuza emirimu of course abantu basoma tetujja kugamba nti baengineers bonna abaasoma ebintu ebyo tebategeera bajja kulaba ekituufu era tugezaako okubeera nga twogera abalina obuyinza basobole okutegeera kyetuyogerako kubanga kati mu offices ezimu gye babeera ffe tetubeerayo naye singa naffe batuwa akaaganya ne bagaa nti mujje wano tugende ku site oba batuweeyo site bo aba ministry tugende tugibakolere nga balabe enkola y'ekyuma nga bwefaanana nga batuwadde n'abakugu baabwe batuwa abakugu baabwe beba batu supervisinga tubakolereyo ekizimbe oba ssomero oba ki bagambe nti twagala kugeraageranya enzimba eno kyetusaba balifunye kuka like one on one n'abantu abali mu ministry mirundi mingi nnyo kyegamba nti ffe okubutakuba kerere mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala twatuuka ekiseera ne tugamba nti being nti regulator atukolere amateeka ge tulina okukola ki okugoberera nti bw'oba tokoze kino tokola kino bw'oba okoze kino okola kino bw'oba ogenda kuzimbisa ennyumba y'ebyuma okola kino nakiri nakiri kitwali tulinda naye nga ffe tugenza okwekanga nga entandikwa yaabwe eyali etulaga nga azifu ekintu kijja kubeera kirungi ng'ate bo balina ekigendererwa ekibi ekirala kati awo wetulina omusango awo tebatubenyere mu kalina nga twebasa nkugambye procedure eziri known tugambye nti ekyandibadde ekituufu nti omukugu alabe ekizimbe ekyo nga bwe kifaanana akikoleko stock integrity report n'ebiddako then akitwale mu building committees ez'ebitundu ebyo ffe tetukigaana ekyo by the way era ebyo byonna byonna tusobola obikola era ffe twagala buli site yaffe weeri batubuuze mukugu kyaliko era oli aweeye ebiwandiiko oli bw'ayiwa matiriyo we essaawa zino yes sir alindemu anti tugamba bagenda afuna approval ffe twagala approval ekyafuluma agende ku division oba municipality abagambe ngenda kukozesa kino na kino design kakati ffe kyetweraliikirira kwe kuwaayo nga bwe bagambe nti sooka oweeyo design ne plan bagambe nti ate ekyuma kyawerebwa kuki nti bakijjawo kuki because bo bagamba tekikola naye tebatuwa nsonga because ensonga ze bagamba nga luli ezayimiriza ekyuma twazikolako nga okutwala abaana ne basoma aba welding si buli wa welding ennyumba ezo nti tulonda mulonde nti omusanze wali nga agatta buwayo tekikikola ekyokubiri embaawo ze tukozesa tumala zirina okubeera nga zirina omutindo ku masaiti kulina okubeera nga kuliko omukugu buli kizimbe kyaffe kirina okubeera nga kirina drawings ne design nga tekirina okubeera nga kiri approved ffe tukikkaanya nakyo naye kakati awo katemba waali nti kakati bw'omala okukola ebyo byonna byonna oli agamba bugambe ekyuma kyaweerebwa kati ffe tukole ki ate ng'abaana ababadde balya ku kintu ekyo bayitirivu abamu ffe tulonda balonde abavubuka babeeranga eyo nga bakola bafuuka bayaaye ne tubajjayo eyo ne tubayigiriza okukola ne tubasembeza ne bafuuka bantu balamu naye kakati essaawa zo bagenda kuddayo eyo mu bigeto batandika okukuba abantu kitegeeza nti emirimu nagyo givuddewo anti gibeera givuddeyo kakati ffe
ababadde bakozesa ebyo ebyuma bala nti buli site ebadde enwa abaana nga 10 emirimu kakati abo abaana 10 babe nga bagenze mu gete olowooza bakolayo ki sawa yakuddamu kulira akapeeva ku mutwe jawulira peeva ng'evugira nga sawa yakuddamu okuwulya bupeeva because mufo gy'okubeera nga kati ng'abavubuka babeere nga bagenda emirimu giweddewo because bankubiranga nga balina essuubi eryogamba tujja kukola leka tumale nga nze bagamba mulindeeko etteeka limale okukola ki okutereera kalale essaawa zo bwe bagamba nti owange batuweredde ddala kati abo beera tosuubirayo kapeeva enda kuba kapeeva ku mutwe nga tuwumbawumba mwami Kazibwe omuntu ali eyo abadde yeeraliikiridde kati bwawulira ebigambo nga bino bimuzaamu amaanyi ajja wulira amasimu divorce kati ffe omukulu oyo ffe byatusobedde dda tetukyategeera tugenda kukola tutya okulabika nti naffe tufuna obuvumu kuba kati waliwo babeera nga alina ekizibu ekikwataka ku byuma ffe wobutusanga tuli wano era tusobola okwogerezeganya n'ababikulira ne tulaba nti basobola okubeera nga bafuna pulaani zeetaagisiza ne twogerezeganya n'ababikwatako of course enamba yange eri 0392 940 443 asookutuukirira afuna okulungamizibwa mu kaseera kano abeera mu kweraliikirira abantu bangi nnyo beeraliikirira bali mu kutya gamba nja tutandika ekintu kyange bakiyiwe n'abadde akitandise ayimiridde kyensinga obuteetaaga kwe kubeera nti oli agenda okutandika sayiti yonna nga talinaako drawing nga talina nakyebuuzizza nga talina gwe agenze nti agenze ku municipality n'abaga nti ngenda kukola kino na kino era omukugu agenda okikola bwati ne bwati afunye building permit na babanga amaze n'okumala kisobolesa okubeera ng'afuna occupational permit ekyo tukikkaanya nakyo omupya naye abakadde tusobola obayamba enkola nga bwe njikugambye ne tuyita mu system n'afuna ebiwandiiko ebikola ki ebyetaagisa waliwo n'abaladde bagamba njala ne kano kakubuuze nga tumaliriza oli ng'agamba nti nze ennyumba yange nagyezimbira ate gavumenti empeetya olukusa okwebaka mu nnyumba yange kakati ennyumba ezo amateeka ago gabeerangawo okuva edda naye olw'okuba ogateeka mu nkola gabadde manafu enforce yebadde naye nga gabadde ki gabaddewo naye bwe bakusanga olina ennyumba oba mulimu amapangisa ekyo occupational permit esinga kubeera nga yandibadde esinga kukola ku nnyumba ezalukale masomero abantu abangi n'ebiddako kakati gwe obeera nga olina akayumba kammuli kati occupational permit ogenda gisaba waani gwogenda ogisaba ye mukugu kiyabeera yakuwadde kale bannaye ensonga muzulidde bulungi mukama wange tumaliriza obugambo bwolekera abantu abatulaba essaawa zino ng'emitima gibadde gibeewanise mu kweraliikirira okungi bugambo 2-3 ebigambo ebyensembyayo bino wammanga nti gavumenti etuyambe eddemu erungamye ku kigambo ekyebyuma ereke okugamba nti ebyuma tebikola etekewo obuteesi guidelines abantu bebalina okugamba nga kyetaagisiza okuregisteringa bonna bakola ki ababikola balage n'obukugu bwe balina tusobole obikola ki obikola ekyokubiri nti era egamba abantu nti ennyumba tezijja kumenyebwa lwa nsonga nti waliwo omuwaatwa ogw'okukola structural integrity report n'ebiddako oli ne balyoka bamuwa ebiddako ekyokuna ekibadde kyakusatu kyakuna nti abantu abasinga essaawa zino bafengayo okukozesa abakugu mu bintu ebyo okwewala ennyumba ez'ebyuma ezifunako ki nga zirina ebizibu because ojja kugenda olonde omwana ku kkubo owa welding ajja kwokyera ekyuma ebyo ebizibu tubadde tusanga naye kakati essaawa zino tuli very strict nti omwana alina okubeera nga agenda ku site alina okubeera nga mukugu ate nga tanakukola kintu kyonna kyonna walina okubeera nga wali omukugu alaba ebintu byakola ki byakola
kyekyo kale ensonga muzuulidde bulungi nnyo kutuusa mu episode era tunatuzeemu okusinkana kyekimanyi oba tunaddamu okusinkana kinaabeera kitya nga tusaba abekikwatako mu kaseera kano embeera muleme kugikalubya nnyo nga peeva mukwatekwatemu mugonzegonzeemu kuba abantu obunkenke bwe baliko naddala abatandise okuzimba ng'azimba ng'ayita mu nkola ey'okuzimbisa ebyuma obunkenke bubadde bungi nnyo so katusaba abantu bano batuuze wansi mbalungamye bamanyi kiki kyetaagisa kuba enkola ebadde etandise okwanguya emirimu naddala mu nkola ey'okuzimba ennyumba ezambuka waggulu abasinga ze bayita zikalina so tusaba ffenna tukwatire wamu kulabika nga tutambulira ku peesi y'emu bekikwatako tuleme kukozesa ate busungu nga tusalawo nakwasa enteekateeka eno ey'okulabika ntuyimiriza abazimbisa ebyuma mu mbeera eyo so ebigambo byange kambaagalize ndowooza akaseera akalungi tuusa mu episode endala kentandise ku nteekateeka z'okuzimba ndowooza nange site natera ogikwatako eyange era very soon nja kuba nange ekyuma ekyo mbadde nkitunuliridde nnyo okulabika nti nsolako ku nyumba eyawaggulu nga yange mbeere bulungi mweraba.